essuubi lyange liri mu ggwe, essuubi lyange liri mu yo. Nkuba ketonye, musana kagwake, embeera kekyuke, Mukama osigala oli mwesigwa. Essuubi lyange liri mu ggwe, essuubi lyange liri mu yo. Enkuba ketonye, musana kagwake, embeera kekyuke, Mukama asigala ye mwesigwa. Essuubi lyange liri mu ggwe, Mukama essuubi lyange liri mu ggwe. Enkuba ketonye, musana kagwake, embeera kekyuke, Mukama osigala oli mwesigwa. Oyalera abaana munda okumala emyezi 9, essuubi lyange Mukama ali gy'oli. Essuubi lyange liri mu ggwe, essuubi lyange liri mu yo. Enkuba ketonye, musana kagwake, embeera kekyuke, Mukama osigala oli mwesigwa. Haleluya, 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 haleluya. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Neebaza Katonda olw'amakya amalungi gano ge makya Mukama gakoze. Gulumiza erinnya lya Mukama, musinze omutendereza, omwebaze nti Mukama weebale atuwadde obulamu obupya. This is morning breakfast. Neebaza Katonda nti olwaleero lunaku lwa Monday, lunaku lupya, wiiki mpya. Ngulumiza Katonda ku lw'obulamu bwaffe. Olwa buli sekinomu ali eyo awuliriza morning breakfast. Olwaleero Mukama atukoledde obujulizi. Ffe baani beyayisiza mu wiiki enkadde ne tubanga ne kaakati tuli mu wiiki eno empya. This is morning breakfast. Amakya ga leero nina olunyiri luvudde mu kitabo kya Engero essuula eyo-13 olunyiri olu-12. Ayina ey'oluzungu Proverbs 13 verse 12 egambye bweti: essuubi erirwawo lisinduukiriza emmeeme. Full stop biri wakati mu lunyiriri. Naye ekyegombebwa bwe kijja kiba muti kwa bulamu. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Njogera n'abakyala n'abaami ku makya ga leero nga naawe ali eyo olina essuubi, naye ng'essuubi ly'olaba olirindiridde liruddewo. Olina ekintu ky'olinamu essuubi, naye wakati mu kulindirira eryo essuubi ly'olindiriddemu n'amaanyi, mu butuufu owuliranga n'emmeeme etandise okutendewalirwa, naye nkuzaamu amaanyi wakati ng'olina ky'osuubira, ng'era essuubi lyo liri mu Mukama Katonda. Kyova olaba atandisa akayimba kagamba nti essuubi lyange liri mu oyo. Ng'olina ky'osuubira, naye nga ky'osuubira okisuubirira mu oyo Kristo Yesu, okisuubirira ddala mu Katonda mwennyini, yongera okusuubira. Weewaawo ng'anonyi lugambye nti essuubi erirwawo lisinduukiriza emmeeme. Ekyo ago ge mazima. Osobola okulindirira. Oba kati gweolindirira kyali eyo. Neebaza Mukama, nze Mukama amanyi byange byennindirira, era essuubi lyange liri mu ye okulaba ng'abituukiriza. Naye wakati ng'olindirira, osobola okulindirira ky'olindirira ne kirwawo. Kati nga kirwawo awo otuuka okuwulira nga mbutuufu, owulira nga emmeeme ye esinduukirirwa, emmeeme ye ebanga eggwamu essuubi ly'okulindirira. Olunyiri lugambye nti essuubi bwe lirwawo lisinduukiriza emmeeme. Kati essuubi lyo okulwawo lirwawo mu ekyo ky'olindiriramu Mukama, n'otuuka okuwulira ng'osinduukirirwa emmeeme. Naye nze nkozaamu amaanyi tojja ssuubi mu ekyo ky'olindirira. Weewaawo ng'olaba ng'ekiruddewo. Kati bwe kirwawo tonateko gana ekirabika ng'ekitajje, kiringa ng'ekiruddewo ennyo. Kati awo emmeeme bw'etandika okusinduukirirwa ebanga eyagala obita, tobita, tobivaamu ggwe. Essuubi lyo ng'omanyi nti ky'olindirira kiri mu Katonda, ky'osuubira eri Mukama Katonda. Weewaawo nga kirwawo, yongera kusuubira. Wulira, we kinaatuuka bujulizi. Bwe kinaatuuka ojja kuyimba oluyimba.
bwe kinaatuuka muti gwa bulamu, bwe kinaatuuka ssanyu jjereere. Njogera n'abakyala n'abaami nga mulindiridde nnyo essuubi lyammwe ery'okufuna obufumbo lyafuuka litandise okusinduukiriza emmeeme, kubanga naawe olaba be wali nabo baafumbirwa, bazadde n'abaana beeyagala. Naye olw'okubanga essuubiro liri Mukama Katonda, yongera okusuubira n'okulindirira. Olunyiri lugambye nti essuubi erirwawo lisinduukiriza emmeeme. Bannaayo osuubira okufuna omubeezi ate era omulindirira eri kuva eri Mukama Katonda. Naye wakati ng'osuubira ng'era olindirira, otandika okuwulira nga waliwo n'amaloboozi agayita ebbali, waliwo amaloboozi sitandi galeeta. Omanyanga nti awo weetaaga okwongera okusuubira n'okulindirira. Essuubiriro lino liteeka mu Katonda yennyini. Weewaawo nga lirwawo, naye Bayibuli egambye naye ekyegombebwa bwe kijja kiba muti gwa bulamu. Kati olina kye weegomba. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Weegomba okufuna omubeezi, lwakinemedde nnyo ku babeezi. Weegomba okufuna omulimu, weegomba okuva ku levo gy'oliko ogenda ku levo endala. Naye ate era kye weegomba ssuubi omanyi nti Mukama Katonda agenda kituukiriza. Weewaawo kiruddewo okutuukirizibwa, naye wekinajja ogenda kuba muti gwa bulamu. Nkugambye ogenda kulaba obujulizi otandike nogaye banne lwaki kyalwawo, ye bannaye lwaki kyalwawo, nga kati owulira emirembe okyenyumirizaamu. Naye wakati wano ng'oli mu kusuubira n'okugumiikiriza, ekyo kye weegomba ng'okigumiikiriza, essuubi lyo liri mu kyo era osuubirira Mukama Katonda okituukiriza. Bambi wabeerawo embeera gy'otuukamu n'owulira nga owulira osinduukirirwa emmeeme nogaa naye nga bannaye biruddewo. Nalindirira omubeezi bannaye omubeezi ng'aluddewo. Kati awo olina okwongera okunyweza mu ssuubi lyo, n'ekyo ky'olindirira ng'okirindirira eri Mukama Katonda nga bw'omusaba okunyweza essuubi eryo ly'osuubira okutuukirira. This is morning breakfast. Amakya ga leero njogera n'omukyala n'omwami ng'olina ky'osuubira era okirindiridde, naye ekyo mu kukirindirira ennyo nga bw'osuubira okikwatako okuva eri Mukama Katonda. Owulira emmeeme yeetandise okusinduukirirwa. Kwe kusaba kwange eri buli mukyala na buli mwami, buli kintu ky'obadde osuubira ng'olindirira, Mukama akituukirize mu maaso go, mu bulamu bwo, mu linnya lya Yesu. Kibeere omuti ogw'obulamu eri gwe gy'oli. Simanyi ky'olindirira, nange nina kye nnindirira, actually nina bye nnindirira. Naye nkwegayiridde yongera okulindirira n'essuubi. Weewaawo ng'essuubi lyagala okuba ng'erivaawo, kye bayise okukola ki? Okusinduukirirwa. Naye yongera okusuubira ng'olindirira Mukama. Ye Katonda akola ebintu mu biro byabyo ebituufu. Ye Katonda atalimba era atakola ki? Atayogera n'atatuukiriza. Katonda waffe ng'atukumye nga tuli balamu. Ebisuubizo bye biri weewaawo. Ebisuubizo bwe bigenda kutuukirira. Weewaawo ng'obirindiridde kati owulira bannange. Ogattako n'embeera gy'oyitamu nogaa naye kati raba ate kino we kizze mu masekkati gange ng'ate nnindirira kino. Embeera neeyagala okwagala okutta eri essuubi ly'olindiriramu omuti ogugenda okuba ogw'obulamu mu bulamu bwo. Nkwegayidde tosuula ssuubi ali eyo. Yongera okulindirira, ky'olindira kigenda kujja okuva eri Mukama Katonda, kubanga Mukama Katonda tasuubizangako n'atatuukiriza. This is the morning breakfast. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, Katonda affe tukwebaza olw'amakya amalungi. Weebale omusumba omulungi, weebale taata, weebale ggwe asuubiza n'atuukiriza. Weewaawo Mukama tulindirira n'essuubi lyaffe lyonna, naye tukwegayiridde tuzzeemu amaanyi. Zaamu abakyala n'abaami bensaba nabo essuubi lyabwe bye basuubira era bye balindirira Mukama okuva gy'oli. Nkwegayiridde wakati nga babirindirira bongere okubambaza amaanyi ag'okulindirira n'essuubi. Mukama Katonda ow'ekisa ekyo kye balindirira ekigenda okufuuka omuti ogw'obulamu gye bali. Nkwegayiridde Mukama
obakolere obujulizi wakati mu kusuubira n'okulindirira. Obakolere obujulizi abo abalindiridde okufuna ebyapa. Obakolere obujulizi Mukama abo abalindiridde okufuna abaana. Njogera ku makya ga leero ng'aliyo omukyala n'omwami abali eyo bambi nga balindiridde nnyo abaana, balindiridde nnyo obufumbo, balindiridde nnyo bizinesi. Abamu bali mu bufumbo bumaze emyaka n'emyaka naye nga tebannaba kufuna zadde. Katonda ow'ekisa mbateeka mu maaso go. Abakoze emirimu emingi guno na guli naye nga tebannaba kufuna mirimu gyabwe, banoonya bizinesi capital akyabuze, abanoonya abaana, abanoonya marriage. Katonda ow'ekisa nga n'abamu bagwa mu relationship ne zimala ne ziggwawo. Nkwegayiridde Katonda ow'ekisa kola ebyekisa wakati nga balindirira nga n'emmeme zaabwe zitandise okuba ng'ezisinduukirirwa. Nkwegayiridde gwagenda obbawa ekyo kye balindirira kifuuke omuti ogw'obulamu gye bali. Katonda ow'ekisa bateekemu ekisa bongere okulindirira era obawe ekyo kye balindirira. Abalindiridde ebbanga eddene Katonda ow'ekisa kibakolere olwaleero, kibakolere mu biro bino. Batoole obujulizi bajja kujulira erinnya lyo. Obakolere ekyo omuti ogw'obulamu Mukama mu bulamu bwabwe. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale omusumba omulungi, weebale Yesu, weebale gwe Adamu esaala zaffe. This is the morning breakfast. Ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga gamba nti hayi Yesu nzikiriza n'omutima gwange gwonna okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gaatule gaddemu omulundi omulala, gaddemu era omulala. Mugambe nti hayi Yesu amannya gange gano gajje mu bitabo eby'okufa amangu, ebitabo eby'endwadde n'okuzikirira. Ogawandiike mu bitabo eby'obulamu n'okuwangaala n'omukisa. Ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'okuwangaala n'omukisa. Gwazeemu ebigambo ebyo oli mulokole ddala. Mukama akunkuumire ekyo ky'olindiriramu Mukama otooleremu obujulizi mu linnya lye. Amiina. Mukama bampeere nnyo omukisa banjagalire olunaku olulungi. Emmanuel.